Webale kubanga wekomidde ku channel yange kusuubira nti mukyala munnange bino bitambula bulungi yona kyosinza okubanga otulaba abali mu biyumba I love you so much mwebale nnyo okwagala content wange abasubscribers thank you so much bwatanawa kusubscribinga please do so webale nnyo gwe mukwano okukosola okundaga by subscribing thank you so much ngera bumanyi nti bulijjo ndeeta ebintu ebyenjawulo naddala ebikwatagana ku mukyala n'okulakulanya abakyala kubanga munnange fe buli kadde fe tusigala mu mbeera eyo enzibu embi nosigala nga gwoyandayanda nga tolina kyokola kyatogerera ku ttaka olunaku olwaleero naye engeri oyinza okukulaakulanyamu omwami wo mu ngeri emu oba endala kankubulire anyway tujja kuba tugenda mu maaso awo n'okuba nga tubyogerako naye era nga negatiddwako mukwano gwange ate nga muwala wange Miriam tusuubira babuzeeko balamusizaako aba subscribers bamukyala wetkalibala tubaagala nnyo mwebale kusubscribinga amanya gange nze tusuubira Miriam talimeba okuva mu Infotras Property Consultants tukola byamataka twavaayo nnyo okutumbula omukyalo oyo waali abeereko value addition gyeyongerako nga ye omuntu aleme mulabanga nga kyakukozesebwa kiri awo wabula amulabe ng'ekyomugaso abeere nga mukyala wange alina value mama wange alina value muwala wange alina value addition ku mukyala kintu kyamaanyi netefe abakyala bali mu maka gweomukyala ajja kuddeyo olowooza nti olwokuba wafumbiro wakimala omwami alina ebintu ebyo byatunuulirira byayita extras nagamba mukyala wange ondala mu butuufu ne waba avuddewo nsigala kyekimu naye vakumusajja gamba omukazi oyo n'amalanta simanyi wentandikira naye biki ebyo byokola ebyenjawulo ebyo byetwavaayo nnyo okwongera ku bakyala ne twakizuula nti ettaka it is gold kyekintu ekisinga okuba ekyebbeeyi mu nsi yonna real estate ettaka woyinvestinga sente mu ttaka tewali kyabugaga kisinga ekyo ettaka terivunda genuine land bantu bainvestinze especially abali ewabweru nakomawo nga tewali ttaka lya investinzeemu ekyo kiva kuki dada ne ba relatives nga mwebali n'omwapa kyesinga ettaka nakweza ebifaananyi ogenda okudda nga there is nothing to show kubanga oba toyinawo weekwata kampani nga Infotras for sure fe tuvuddeyo okuverifyinga ebintu byaffe netugamba mukyala Kalibala ettaka liri kituufu nga naawe olirabako tunoonyereza paka ku kisembayo kuteeka ettaka katale kwegamba weesige Infotras awo ate nja kubaza n'abantu abaguza ettaka nadde abalaba bambi tusuubira wano ne mugaire mugulayo ettaka abali eyo yes abakuba ebyeyo batuguzeeko ettaka kabaga mukyala Ruth yagambye era naffe twasuubira tetujja ba disappointing naye gwe tusuubira omanyi kitegeeza omuwanga omwami ali awo nga nywe bakwano be n'agamba nze mukyala wange alina ekyenjawulo kya mukyala wange kugamba abakyala beebuuza omuwala oyo omubi omusajja lwaki amufa nnyo naye nga gwe ekyagaza omubi mulungi tokimanya biba bintu bwe bityo like naye ngaokuzimba omusajja oso kyabadde kyetaagisa ki abasajja bali big headed awo boolaba era kiba kyetaaga omukazi ow'amagezi esoma mu Bible tulaba Esther ali mukazi w'amagezi olina okulaba engeri entuufu gy'ojjako omwami ssente nga musanyufu nga tomubbye naye ate ng'ofunyeeko ekintu kyonaamulaga mu maaso nti nno munnange emisente z'obadde ompa ng'omusolo gw'akameeza guno oba ebintu bya shopping what ebyo ebintu obirabanga olwa baagala okugula ettaka totusubwa sente abaana baagala okugula ettaka ebyo bituzaamu amaanyi halo namujudi ndi eno mu ka interview ndi eno mu gardens tuli mu kuwayamuko wano jangu wano mu gardens ngajja ku hotel ngagenda ku hotel kakati omwana ono tugenda mu ngeri eyo abeere nga awummulidda mwafaanaganyire mwana muli mu piiki noono tobanga naye ayambadde so kakati guno ogw'akameeza kanaawera ddi akameeza no kawera especially woli mu Infotras fenze mmanyi abantu abakuŋŋanya akameeza n'abanga waka baliko emitwalo 2 nakozesa omutwalo n'atereka omwezi ne guggwako n'abanga alina emitwalo 3 najja mu Infotras n'aseevinga ng'oteeka ekitandikirako lya sente mmeka fe ekikulu gwe kwewaayo nti ojja disasula olimaleyo olaze nti oli committed tusaana okuwa omwaka mulamba ng'osasula ettaka ffe tetufiirwa kubanga ettaka tulirina
we are not really real estate dealers abagenda ne beewola ettaka nga noonya gw'osasule asasule tetugula ettaka lyaffe ne libeerawo awo ne tulinda omuntu ajja alitwale aninga evali eyo omanya okusavinga sente zo nomala n'okufuna ettaka lyo toliva ku saving. It is a good habit of saving. Ebintu ebirala byesobola okufunamu sente nga shopping. For example, the one man ayagala nnyo nkola shopping asobola okumpa akakadde ka shopping naye tasobola kumpa akakadde ngula ettaka akadaga bebigenda weyo nagamba luli olugoye nalwagadde ne lulina lwagadde n'enzirala abalamu nga ziri mu kakadde nagamba it's okay just have it, you look good in it. Naye kati nze nganze omukazi omugezi nsobola ogamba kantoleko abiri ngule engoye bbiri zayagala kino ekinaana nkitereke ate nja kwongeza oba ne bwenterekako ataano musanyudde ng'olaba nti omusajja wo asinga kwagala kulabika bulungi n'ebino ebintu by'okwekulaakulana si byaliko mulimu apartment musasula tugende ku trip nagamba ye lwaki tetugendako e Dubai n'olaba nga agenda spendinga millions of ttaano awo but you can get a cheaper package era n'asanyuka nga mugenzi n'ogamba tusobola ofunako eri kiipako era nga site tebabyagala ebyokekkereza agamba wange naye ate bw'amala okulaba ekivaamu ate awo wakyagala ate vani ku ekyo yaza n'okugamba omukazi wange tanzimba spendinga sente kati gwe sooka okigezeeko weerumye nga omusanyusa mpolampola weerumye nga omusanya okimulage ajja nakutandika okwirinda okuwa sente nti ettaka bulijjo bwe tebwoligula nange ngulirayo akataka era nze buli eset gyenzigula mwami wange agulayo ate yali takolagana byamataka naye olwokuba kimanyi njagala nnyo ate asasula sikwewola teyeewo ate nze mpola ate sirigaba era nkanya kubeera bosi olaba ettaka lyange lyewali olaba ettaka lyange agenda okulaye nga talinayo kataka nagana naye nange nfuniraawo kale nsobola obutamuseera nemubuza obanosanga olinasiye wiive ekomene okukabina ya miliyoni balimu apartment ku mutwe omukalu kiki mukwano ku mutwe omukalu otyo kwata akasente ako kagulemu ekintu ekiri valuable ettaka kyenkyawugaga tekikka tewali we nali mpulidde nti naligula millions 5 nna eryansaze kati ya millions 3 never even after 3 months ettaka likola ki yeyongerako value kati kyenamba omukyala kikwata akasente kaako akasaving ojje info trust okasavinga empolampola ffe tukuwa obudde bwonna bwoyagala nosaving ettaka lyo n'olisavinga n'olitwala n'ofuna ate twakoze ne info building scheme eriwo eyo nti era twategedde nti no sente zopangisamu sente zisobola okuzimbira ennyumba kati tukwata tuwa budget njagala kuzimba nyumba yakadde 10 netugamba leetayo ensanvu netuzimba ennyumba netugimala netugikuwa netugamba kati zine 3 zobadde osasula rent tandika ozituwa mpolampola ng'oli mu nyumba yo munda so temwagala mukanula so osooka noba ng'osigale ng'osasula rent ne munzimbira bwe mmala ne movinga in nentandika okusasula kubanga sikyasasula rent ate waliwo nabino ebyokugira bw'olina emizigo gyange naye obudde sirina for example kati nga bana bali e Bulaaya naye nga yalekayo ennyumba ze zabapangisa naye nga aba relatives balina engeri gye bamu sente tebakuwa kakati ffe tukwata kizimbe kyo ne tukirenovate nga ne tukiika ku standard yagala ntukubuza oyagala sente meka omwezi nti omunsubira millions 2 ffe ne tukuwa millions 2 netukalukana neki n'abapangisa mwe ne musolooza one way naye bw'ogamba nti nze ekizimbe kyange kyagala millions 2 ffe ne tukuwa millions 2 ffe nga tulabya abapangisa abatuufu ab'okuteekamu naku sente meka nga tubawo amateeka agaffe kati ebeera info trust gwe ng'ofuna sente zo clean money every end of the month ffe nga tukakalukana n'abapangisa ekibi nti balina attachment nti ate oli agirimu anko wange tumubanja kati bw'otandika ebyo bajja tulemesa ffe tuwe ennyumba tukeereza oba anko tumucunye oba senga bwe mutuuka ekiseera mu nyumba yange ne mugitwala ate tetuba na document tuba ne agreement eri clear nti ffe tukubanjizaako rent ffe okugjako otukwatiramu ensobi nga sente zo tozifunye mu budde nate bakyo kirungi because mumpa sente za muzindo kuba waliwo no anko wange yalimu asasula adaalimba omuwala namulabye nanyumira ate kati yasasudde mukayindi ebyo ffe tetukola tubirina tukwata sente zo ne tuzikuwa ffe buli alimu n'atusasula kati ate omuntu like for example nga bwe tunyumya ku mukyalo n'okudevelopinga omwami we don't you think omusajja ono kasi ategera nti waguza ettaka ayinza okulowooza nti wayenze
migo ne gitandika okukaaba ogula otya obadde onziba nkuwa ssente obadde onziba bangabanya abakyala babiri n'akalimu kakola omwami tasobola kuteebereza kwenda ng'awate oyo okola ate ng'osobola okuaninga n'omusolo gw'akameza nze jaga kujjukiza abaami nti guno omusolo gw'akameza tumalira ddala okugula ettaka kujja nga toyagadde nga gweyagala kulya kyennyanja buli lunaku nakulya nnyama naye gumalira ddala n'ogamba nti ngenda kugula ebijanja byange stockinge mbiri ennaku 3 then ekyennyanja n'ennyama njabirya nakyoyogedde kiyinza enzijukidde omukyalo omu gwe nalabaga nga ye emisana abaana nga bakuba suuti kwegamba nga balya emmere kyekimu oba mukyere musiike oba kawunga oba kwegamba nga emmere ebeemu naye ekiro papa nga bataanya kati papa nga tamanya nti omukyala akuba enjawulo kati amala kukola bintu by'amaanyi musajja n'ategera gamba omukazi alina ennyumba z'abapangisa ate ebyo ebintu bizaamu n'abaami bw'ategeera nti olina ennyumba z'abatafuta akanya kuyomba wano naye tasobola kugamba genda bamanyi olina gy'olaga abasajja baaganya otugoba nga tetulina gye tulaga n'omulemerako naye wamanya nti nowagamba genda naawe olina gy'olaga taata wana nakyogerako olirandire ddi nakugoba nga yapangisa tasobola nakyogerako waliwo noliye yatawaana mu nnyumba mwennyini eyiye gye yazimba kaseno baatandika okwongeza sente nyingi n'agamba bebi ninaye mukwano gwange alina ennyumba tugende tupangisa ez'oyo eri yali kakadde kati ngezze ziri ku mitwalo 800 so n'agamba kasevinge agabinagene omwami ng'asasula ssente asasula mu banka tamanyi tasasula mukazi kati omwagenda okera ku makya nga akatabo ka receipt book omukyala yakyerabiddeawo omusajja akasangawo ng'abuuza amannya galaba gasula mu banka gali ku receipt book nakyo kigenda mu maaso nange bebi ennyumba zange oli mubbi ozimba otya ennyumba nga simanyi nemba nga nsasula oli mubbi lwaki onzigyamu ssente naye batunamugamba nedda tewekangabiza tata nakayiza kubanga naye akakadde waliwo kasasula omwamukyalo ono yazimba ennyumba zino ekyakolemu okukola kalifunya ssente kubanga bakusasula ssente nnyingi osasula ssente eri nnyingi akuyambeko n'abiri gano nabanga mugaseevinga so mwebaze kubanga omukazi wali creative omukazi n'agaba nagamba tuzimba ennyumba n'ogaana ngaze naye akataka kange kennasikira nenkazimbamu ennyumba z'abapangisa olwayagala nkole ntya nise omusajja yeecwacwanya nagamba kati yagenda okusolooza ekyo tekikuyombe ate nga omusajja omukazi alina kyakugaseeko nze ndowooza ti omukyala andimwagadde nnyo ng'alina kalina abasajja abakazi abatalina kye balina nga bame mbwa tetufugika tetufugika ate muba mwagala tufugira ki abatali nte anti bwoba ne ssente batofugika era tetulina kufugibwa its about misunderstanding kutegeeragana beera ne mukwano gwo abo abantu bemufuga balinze muffe batwale buli kye mulina naye oba ne mukwano gwo nga jasi mukkaanya tolina nsonga yamufuga naye talina nsonga yakufuga eba yakulinda ofe naye yefuga this is a free country, this is a free world muleke anyumirwe naye nga mukkaanya bannange kati ettaka omanyi nga nzeewo ku kyettaka kiri ekyomukyalo okubanga afuna ettaka erirye sootya okukebera ettaka lyange nti liri nungi kubanga abakyala abasinga bamitala bimanyi nga labola babeera mu mmotoka emmotoka nesikondoka bwe tinagamba nakubira driver emotoka nga tekola vum ekola kenyinyi kugamba bambi nga tamanyi kyatandika kukola ki so kisobola okubeerako ne kuki ne ku ttaka kati ettaka lirimu nga we nagamba nti Uganda erina ebika by'ettaka bisatu erina freehold erina private mile land erina ne mile land oba kabaka's land n'ettaka lyonna liri ddungi era osobola olibeerako permanently freehold lyeryo lyosanga nti gavumenti teregistaringanga ate si lya kabaka eryo ettaka osobola olikolera ekyapa nga kya freehold nekibeera nga kya freehold nekibeera mu manyago era bw'ogenda okusaakinga okiraba nti ekyapa ekyo gyekiri but kya freehold ekyapa ekyo kisobola okukyuka nekidda mu private mile land nekidda ku gavumenti kaakati waliwo ne private mile land lyeryo ettaka Uganda gavumenti ya Uganda eyagaza etinga neregistaringa kati ettaka eryo lyonna liri registered mu lands era lirina plot number ne block number bw'obanga nga nkugambye nti wano otundawo ng'obuuza plot number yawe nti bweti ate block number egenda ng'ofuna surveyor muntu mutuufu openinga kye bayita boundaries na openinga boundaries n'akugamba nti n'ettaka lyenkana bweti nebwetyo lunene block number kituufu yeeno ne plot number yeeno naye mukyala Kalibala si yenna nnyini Isaac alina nnyini
kakati bwategeera nti no Isaac alina nnyo nga twetandika Kanoonya mukyala Isaac. Kalibala asobola okuba yagula ettaka lino ku Isaac N'atakyusa. ng'ate okusasula omusolo Okay. n'alireka mu kyapa mu linnya tekitegeeza nti Kalibala teyagula ttaka eryo. Yes. Naye ate noonyako ne Isaac. Mulabe dda Yes, butuufu. oba tunula empapula Isaac ze yawaani Ze yamukyala kyala Kalibala yes. ate kuba yamusayiningira transfer yamuwa obufaananyi yamuwa endagamuntu yamukolera n'endagaano Emutunza. Yes. kati mukyala Kalibala bw'akuguza naawe agenda okukolera endagaano ogenda okyuse eky'ettaka Mwene transfers. omwezi kati kubanga zikyali manya ga Isaac ogenda muwa transfer eza Isaac ze yakuwa n'obufaananyi bwa Isaac agenda kyusa kuva wa Isaac Nze kati mba siriimu mu picture because Yes. saakyusa. Yes. Okay. ekyo kisoboka naye era bw'ogula ku muntu osobola okukyusa ekyapa nekida ne mannya go n'otalikozesa ettaka eryo kubanga ebyapa babicupula osobola okusanga mukyala Kalibala ng'ekyapa kiri mukyala Kalibala nga alina ne national ID alina ne transfer za mukyala Kalibala naye ate oyo si ye mukyala Kalibala nannyini ttaka eryo Kisoboka kiti ekyo. yes kubanga bw'ogenda ku nnaasi osobola okufuna endagamuntu eya mukyala Kalibala osobola bino N'akafaananyi kange. anti akafaananyi simanyi mukyala Kalibala yaani afaanana atya kati awo ogendera mulandi n'okola saaki n'ogyayo akafaananyi ekyapa kyava manya gaani nekidda manya gaani tulina ebyo infotrust ekuyambako So mulandizi wabeera omuntu akafaananyi akatuufu. So si kano kenfunde kwantunza. yes akafaananyi akatuufu kali mulanzi era bajja kulaga nti ono Ye nannyini ettaka omutuufu. ye mukyala Kalibala kati bw'aba mukyala Kalibala nga tafaanagana na mukyala Miriam okiranaga ate ono ngaali wano siikeekana akafaananyi kenyina togula kyova ola encouraginga nnyo oba ogula private my land funira ddala saaki okuva mu lands wonna lands zibeerawo ate zikola all the time kaakati They ask for money. yes they do of they course. do little but it's worth it so kusala emitwalo 5,600 but it's worth it you're buying something valuable Sure. yes kaakati bwe ettaka eddala lya kabaka ettaka lya kabaka lino mayiro akenda lirina nalyo verification osobola okujja n'osanga omuntu ng'abadde alibaddeko ebbanga lyonna naye nga si ye nannyini omusajja wa kabaka ne chairman ku kyalo bamanyi omuntu omutuufu nannyini weekyo kati bw'obanga omufunye bw'obanga omuntu azze n'agamba nti ntunda ettaka lino muwe akuwa endagaano kwe yaligulira nga kuliko stamp y'omusajja wa kabaka kuliko ne stamp ya chairman go ahead and see those people oba eno endagaano gy'olina ne stamps tebikyukanga kaakati tulina kye bayita ne busuulu ticket omuntu aliko ateeka okuba nga abadde asasula obusuulu. yes kati obusuulu obwo buli mu mannya ga mukyala Kalibala bw'alikuguza busuulu tiketi ye tekukolako Olina naawe okutandikira waakomye. naawe n'ogenda n'osasula obusuulu n'otandikawo Obusuulu tubusasulako. osasula mu Buganda Land Board. naye wabeerawo omusajja akabaka ku kyalo akugerekera omusolo Ajja buzinagamba kati gwe ndowooza. leetayo esatu Wange. leetayo etaano Bannange, okusinza w'abakola bw'ofaananya. wabeerawo ne developments eziri ku kifo biki era omusolo gugerekerwa kuva mu Buganda Land Board. Kati kisoboka okuba nti nsobola okugula ettaka olya nga byanguza 10/5 nentuuka okuddikeberako nga kiri 5/5 kuki nentuuka okudigula boundaries oddikeberako saveya nga alikebera nanga abaguzi 5/5 ng'ate waguza ataano kikumi kisobokera ddala babbi. era kyova olaba nti nga tonasasula ttaka leeta omusave yakwatemu agambe boundaries ezino nezino ettaka lyenkana bwekiri otherwise oladira bawa n'ogamba buli abantu no balaba ettaka lyabwe n'alaba nga ddene n'agamba alina ettaka ddene eriva wano okutuuka ndowooza ziringa ekazi 3 naye n'olipima nga ye wakyagala wakikugamba kati gwe olina okupima ettaka oba gwe lirabe olabe nti value eryo olisasule naye nga tekikugenze mu bwongo nti no kyakugamba eddala ddala tekituufu until you measure. Tusiibule nga abakyalo basibirira entanda abali eyo abalinze omwami agule. Abaami abalinze omwami agule kale bw'aba agenda ogula fisi muwerekere obeere ku ndagaano eyo muwerekere olabe waaguze muwerekere otandike okusimayo ebikata otandike okusimbayo ebitooke. Be active, don't be a lazy person omuntu amenyeke paka nga tolina kyoyongerako naye era ofunayo akasente oguleyo kataka omwami kijja musanyusa nnyo ng'omugambe hani ndaba ne wanaguzeewo akataka ne bwe kaba walawa ajja kusanyuka nnyo kijja kukola kijja kunyweza obufumbo
ekinywezeza obwange banajagala baga izolulako olulungi mwebale kubeerako toseka nti oluna ddakala nja kuba mumuzza twogere ku byettaka naddala singa munaawo n'ebibuuzo bye mwagala okubuuza temuvaako musigale nga mweyagala mukama akuume bayi